Iblis, okukolimirwa kwa Iblis, khizyu Iblis, okuswazibwa kwa Iblis. Iblisu yeke nyini nalaba ku miryango gy'ejjana nga kuliko ebigambo nti innahu abdun muddu wa Allah abadullaha abadde asinza Allah 80,000 ama emyaka 800 nga tanyiza Allah tasobya takola wadde ekisobyo naye Allah subhanahu wa ta'ala agenda kusazaamu emirimu gye gyonna era ng'omuddu oyo amannya gayitibwa erinnya lyayitibwa Iblis. Iblis bw'amala okulaba ebigambo ebyo dhu'ila Azazil amala okulaba ebigambo ebyo faqala kyava agamba man Iblisu almal'unu hadha, yani Iblisu oyo omukolimire. Thumma wajjaha ila rabbihi, oluvanyuma nayolekera eri Allah subhanahu wa ta'ala gye batunula nga basinza Allah. Waqala kyava agamba ya rabbi idhan li, mulezi wange Allah nkusaba ompa olukusa an al'anuhu, Iblisu oyo agenda okukolimirwa mbeere nga mumukolimira. Njagala munfune bulungi, Azazil asaba Allah olukusa, amuga nti ya Allah mpa olukusa omuddu oyo gwe bayita Iblisu gwogenda okukolimira, oyo mukolimire, nkusaba ompa olukusa mumukolimire. Ani asaba olukusa akolimirani? Azazil asaba olukusa akolimire Iblisu. Allah subhanahu wa ta'ala amuwa olukusa, amuga nti genda maaso omukolimire. Kyava amukolimira 1000 ama, namukolimira okumala emyaka 1000. Ani akolimirani? Azazil akolimira Iblisu, yamukolimira okumala ebbanga lya myaka 1000 nga amukolimira. Bamalayika basanga malayika Israfil ng'akaaba, bamubuuza ki ekikukaabya? Abagamba nti ittala'atu sirru min asrarillah, ekyama mu byama by'omutonzi Allah kinneeyolese. Ne bamubuuza kyama ki? Fa akhbarahum bima ra'a, kyava ababuulira byeyalabye. Israfil bw'amala obbabulira byeyalabye, fabakaw kulluhum jami'a, bonna bamalayika ne bakaaba. Thumma sahu, oluvanyuma ne batandika okusitula amaloboozi gaabwe mu kukaaba kwabwe, ne bagamba nti la tatbira lana siwa an nadhhaba ila Azazil. Mu butuufu ku mbeera eno eriwo tetulina kyakkola, tetulina alternative ndala yonna okusinziira ku kiriwo, kubanga Israfil yabagamba nti natunudde ku lawhu mahfudh, nga ndabako nti waliwo omuddu amaze ebbanga lya myaka 800 ng'asinza Allah nga tamusobya nga muwadde ekisobyo n'ekimu, naye omuddu oyo Allah azza wa jalla agenda kusazaamu emirimu gye gyonna, amugobe ne mu kusaasira kwe, amukolimire n'okumukolimira. Kyekyatiisa Israfil era kyekyamukaabya amaziga. Bamalayika bwe bajja ne bamubuuza ki ekikukaabya, n'ababuulira kye yalabye, nabo batandikirawo okukaaba. Bwe bamala okukaaba, mu kukaaba kwabwe nga basitudde amaloboozi, ne bagamba wano mu mbeera eno eriwo tetulina solution ndala yonna, tetulina alternative ndala yonna okujjako okugenda eri Azazil. La tatbira lana siwa an nadhhaba ila Azazil, tulina kugenda wa Azazil kati gye tulina okuddukira. Nkulaga ranka za Azazil ze yalina, nawa waava okufuuka omulabe waffe. Bamalayika bagende wa Azazil nga n'ensonga gye bawadde batwale wa Azazil, fa innahu min jumlatil muqarrabin. Azazil ali kuba okumwanjo ennyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala.
wa innahu mujabu da'wa, era bw'aba asabye edduwa Allah subhanahu wa ta'ala ajanukulirawo. Oli abamalayika gye baddukidde ti Azazil ali ku lusegera ly'omukuba okumwanjo ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri, buli dduwa gy'asaba eyanukulwa. Bamalayika ne bateesa tugende ewa Azazil fanatlubuhu, tubeerenga tumusaba ayadi'u walana, abeerenga atusabira eri Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala aleme kuddira oyo gwagenda okukolimira, aleme kubanga ava mu ffe bamalayika. Bamalayika bwe batuuka ewali Azazil ne bamubuliramu ensonga ebaleese n'ebizibu byabwe. Rafa'a yadayhi, Azazil awanika emikono gye eri Allah subhanahu wa ta'ala, atandika okusabira bamalayika. Ani asabira bamalayika? Azazil yasabira bamalayika. Nabo bennyini tebalina stamina ayimirira mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala kumusaba aleme kuddira mukolimira amujje mubo. Kye baakola, Azaziru bamutuuseeko kwe kuwanika emikono gye abasabire. N'agamba mu dduwa ye ng'asaba, Allahumma la taghdab alayhim, walam yaqul Allahumma la taghdab alayna. Azaziru yagamba ti Allahumma la taghdab alayhim, ya Allah tobasunguwalira. Asabira bamalayika. N'alema okugamba nti Allahumma la taghdab alayna, ti ya Allah totusunguwalira. Ye yejjamu. N'addamu n'ayongerako ekigambo ekirala ti Allahumma aminhum min alqati'a, ti ya Allah tobeekutulako. Makulu tobateeka wala naawe tobeesamba ya Allah. Fada'a lahum, n'abasabira. Wa nasiya nafsahu, ye teyeteeka mu dduwa. Nekyongera okulaga Allah subhanahu wa ta'ala maknuna ma kana fi sadri iblis, ekyo ekyali kyekwese mu kifuba kye min alkibri, nti kati kibuli ye ekuze bukuzi, kibuli ye yongedde ekkula, kubanga ku mbeera gye baalimu lam yatasawwar, teyafunayo kifaananyi kyonna annahu min almumkin, nti mazima ddala kisoboka ayakuna al-iblisu, ayakuna iblisu al-mal'unu hadha, yali tasuubirayo fi lahdatin ma, mu kaseera konna nti wayinza okubawo momenti ye Azaziru n'afuuka ibilisu. Yali takisuubira ekyo. Yensonga laki yasaba nga ye asabira bamalayika nga tasuubira nti busobola okukya ku makya ng'ate yeye ibilisu. Bwe bityo bwe byatambula. Kati Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza mu suratu Sadi ku kisa eyo mu aya y'enkaaga mu omwenda n'ey'ensanvu mu emu, ng'agamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugambe nti ma kaana liya min ilmin bilmalai al-a'la idh yakhtasimun, nti nze Muhammadi saaliyo era nali siina kumanya bilmalai al-a'la, bamalayika bali ab'oku lusegere wa Allah, omuli ba Jibuliru, omuli ba Israfil, omuli ba Mikail, omuli baani ba Maliku, ba Ridwanu, baani idh yakhtasimun, mu kaseera embeera lwe yabagagira bamalayika abo. Bamalayika embeera bagagira ddi? Nga Israfilu alabye ku lawhu mahfudhu nga waliwo omuddu amannya ge Iblisu agenda kukolimirwa agobebwe mu kusasira kwa Allah, wa ma'adhalika ng'omuddu oyo amaze emyaka 800 ng'asinza Allah nga tamusobyamu yadde akasobyo n'akamu, naye Allah agenda mukolimira. Ekyo kye kyakaabya Israfil khawfan, ng'ekimukaabya kutya nti kisobokera ddala okubanga ye gwe bagenda okukolimira. Bwe yabinyumiza bamalayika nabo ne bakaaba, kulluhum yakhafu, nga buli omu kyatya ayakuna huwa almatrudu hadha, nga buli omu atya kubeera oyo agenda okugobebwa mu kusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kyekyabakaabya. Kati Allah kwe kutunyumizaawo, ma kana liya min ilmin bilmalai al-a'la idh yakhtasimun, saaliyo nze nga bamalayika embeera bagazeeko, nga buli omu alowooza yagenda okukolimirwa, nga buli omu alowooza yagenda okufuuka Ibilisu.
iyuha ilayya illa annama ana nadhirun mubin. Nze sina kyendi Muhammadi okujjako ndi mutiisa. Ndi mutiisa ow'olwatu. Ekyaddakawo kiki? Allah subhanahu wa ta'ala n'ayagala alage bamalayika kiki ekiri mu kifuba kya Ibilisu, n'ayagala abalage kiki ekiri mu kifuba kya Azazili. Era Ibilisu yaani? Allah subhanahu wa ta'ala kwe kugamba bamalayika mu aya ya 30 mu suratul Baqara, inni khaliqun bashara. Allah subhanahu wa ta'ala agamba bamalayika, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Eriya mabega gy'envudde kiswa gyetandikira, wadde nga tusinga kugisomesa nga tuvaawo ku aya ya 3 mu Baqara. Tiawo Allah n'agamba bamalayika nti ngenda kutonda omusigire mu nsi. Okutonda kwa Allah omusigire mu nsi kiva eri gye kiva gye tuvudde yonna. Bamalayika bamuddamu nti atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah nga kyategeeza nti bo kye bamanyi ye kyamanyi, bo kye batamanyi ye kyamanyi. Kyekiri mu kifuba kya Azazili kyayagala obbajjirayo. Era mu surati Saadi ng'osomyawo awaddako, Allah subhanahu wa ta'ala agamba bamalayika, idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin. Kiswa weddakawo netandika bwetyo. Ojja genda osome surati Saadi okuva ku aya y'enkaaga mu 9 mpaka essula weggwerako. Kiswa eyo kwe kumutegeeza bwatyo. Allah ategeeza bamalayika nti ngenda kutonda omusigire mu nsi, naye ngenda kumutonda nga mujja mu ttaka. Abategeeza nga ne Azazili waali. Azazili bwawulira ekigambo ekyo yaka mu nsi, n'agamba ensi, ayyatuha al ardi, nsi gwe, inna Allaha shaa an yakhluqa minki khalqan. Allah subhanahu wa ta'ala asazewo agenda kutonda ekitonde ng'akijja mu ggwe, naye ekitonde ekyo ntya minhum man ya'si Allah, mulimu abagenda okujemera Allah, fayudkhiluhum an-nar, bayingize mu muliro, wa indaha, era ne mu mbeera eyo tadkhulina an-nara anti aidan, naawe ogenda kuyingira omuliro. Fabakatil ardi, ensi n'ekaaba. Thumma awha Allahu ilayha, oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala n'agigamba nti kituufu ngenda kutonda omuntu nga mujja mu ggwe, naye man yuti'uni, yenna anaŋŋondera mu bo, dakhaltuhu aljanna, ngenda kumuyingiza ejjana. Yenna ananjeemera, dakhaltuhu an-naara, ngenda kumuyingiza omuliro. Tebenkera, edduniya n'etebenkera. Thumma khalaqa Allahu abuna Adamu alayhi salatu wassalam, oluvannyuma taata waffe Adamu n'aba ng'atondebwa, nga Allah amutonda biyadaihi, ng'amutonda n'emikono gye. Thumma nafakha fihi min ruhi, naye nga oluvannyuma n'amufuwamu omwoyo, naye nga ekyo tekinnaba kubaawo. Adamu yabeerawo nga mutonde nga taliimu mwoyo. Kigambibwa nti 40 ennaku 40 oba emyaka 40 nga waali awo, jasadan, mubiri tegulimu mwoyo. Naye Ibilisu yajjanga wali Adamu nga mubiri bubiri. Waqala, kyava agamba nti man anta, gwani, walima khuliqt, era nsonga ki ekutonzezza. Oyo Azazilu abuuza ekibiribiri kino ekitannafuyiwamu mwoyo nti gwani, era na nsonga ki lwaki otondeddwa. Namuga nti idhan la in sulitta alayya, bwe kinaageza ne kibeera nti gwogenda okubanga gwankulira, la asiyannaka, ngenda kujemera, sigenda kubeera wansiiwo. Ate wala in sulitta alayka, ate bwe kinajjanga nze nkulinako obuyinza nga nze nkukulira, la uhlikannaka, ngenda kusaanyaawo. Awo olutalo lwaffe ne Ibilisu we luva. Alangirira olutalo lwe nga taata waffe tannafuuyibwa namu mwoyo. Tiwe kinaageza ne kijjanga gwe Adamu n'abaana bo nga mmwe mugenda okuba aba waggulu ku nze, ngenda kubajeemera, sigenda kubikkiriza. Ate bwe kinaageza ne kibanga nze mbakulira, ngenda kubasaanyaawo.
Oluvannyuma ekiseera ne kituuka, nufikha fi adamu ruuha, Adamu n'afuuyibwamu omwoyo. Bw'amala okufuuyibwamu omwoyo, bingi ebyaliwo, Allah subhanahu wa ta'ala n'amuyigiriza buli kimu kyonna. Thumma aradahum ala almalaika, n'amuleeta eri abantu, eri bamalayika mu maaso gaabwe, n'aleeta ebintu byonna by'amuyigiriza, n'abuuza bamalayika, bino mumbulire amannya gaabyo. Bamalayika ne bamuddamu ne bamugamba nti la ilma lana illa ma allamtana, ffe tetulina kye tumanyi okuggyako ekyo ky'oba otuyigiriza. Bamalayika bwe batyo bamugamba. Oluvannyuma n'agamba Adamu alayhi salatu wassalam nti ambi'uhum bi asma'ihim, babuulira amannya g'ebyo ebibalemye okumbuulira. Adamu falamma amba'ahum bi asma'ihim, bwe yamala okumenya amannya g'ebitonde byonna Allah bye yaleeta mu maaso gaabwe ne bamalayika, bamalayika ne bakakasa nti ddala Adamu alina levo gy'abasingako mu kumanya. Ekyaddako Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'atunyumiza mu suratul A'raf mu aya ye-10, thumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa lam yakun minas sajidin. N'agamba malayika nti muvunnamire Adamu, oluvunnama nga lwakwaniriza Adamu, wabula terwali luvunnama lwa kusinza, lwali luvunnama lwa kwaniriza Adamu alayhi salatu wassalam. Fasajada almalaikatu kulluhum ajma'in, mu aya endala ajma'un, bonna ne bavunnama, illa Iblis, kujjako Iblisa yagaana. Iblisa mu kugaana kw'okuvunnamira Adamu, nga bamalayika bonna bakyaliwo bali ku ttaka, Allah yamujjukiza, kubanga kyali badde nti omuddu ono aganye okuvunnama, ayinza okuba tawulidde kyenkoze eki kyemugambye. Allah subhanahu wa ta'ala kwe kumubuuza, namugamba nti ya Iblisu ma mana'aka an tasjuda, kyekikuganya okuvunnama idh amartuk, bwe nkulagidde. Mweri mu aya endala mu suratul Hijri, nagati ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, kyekiganya okuvunnamira kyentonze n'emikono gyange. Mu suratul Isra nawa ansi endala, nagati lam akul li asjuda li basharin khalaqtahu min tin, sisobola kuvunnamira kyotonze mu ttaka. Munderi mu tafsiri ya Tabari baga nti Ibilisu ensonga gye yawa mu kwanukula mu ansa zezo, yaga nti omuliro gusobola okwokya buli kimu kyonna, naye ate ettaka terisobola kwokya buli kimu. N'olwekyo nze sisobola kuvunnamira oyo. Bw'atyo n'alabanga yeye wa waggulu ku Adamu alayhi salatu wassalam. Bingi ebyali mu mbeera eyo. Thumma, oluvannyuma lw'embeera ezo, Allahu tabaraka wa ta'ala n'akakasa nti kituufu omuddu ono ajeemye. Awo wennyini bamalayika bwe bakakasiza nti ono yabadde nga Ibilisu abadde abasuza nga tebatebenkedde mitima gyabwe. Awo bamalayika bonna bwe bategeerera Ibilisu yaani, era Allah subhanahu wa ta'ala wamala omuga nti fakhruj, ejjana ngikugobyemu, tokyagikulira, ne duniya sigwe musigire waako, ne magulu omusanvu mwonna Allah subhanahu wa ta'ala n'amuggyako ranka zonna ze yali amuwadde ze twalabye, wabula yamuleka ng'akyawangalira eyo nga tannamussa ku duniya, ejjana nga tasobola kugiyingiramu. Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba Adamu nti owange gwe Adamu ti inna hadha aduwwun laka wa lizawjik, surati Taha bw'onoogenda n'osoma okuva ku aya 10:15 n'okkirirawo. Yamugamba nti inna hadha aduwwun laka wa lizawjik, oyo mulabe wo era mulabe wa mukyalawo. Fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa, tagezanga n'abaviirako okuva mu jjana ate mudde mu bulamu obw'okubonaabona. Allah n'alabula Adamu, watarakahu mukhayyara walaysa musajjara, n'amuleka nga Adamu alina okwesalirawo imma okusigala mu jjana
oba ye kenyini okuvaako ensonga ejjana bagiveemu bagende mu bulamu obuyinza okubaviirako okubonaabona. Ntegeereka basiraamu, so mu mbeera efaanana bwetyo Allah n'asuubiza Adamu bingi mu jjana. Togenda kulumwa njala wadde ennyonta, togenda kusanga bbugumu lyonna mu jjana, ekyokwambala mwekiri, buli kimu kyonna mwekiri, naye oyo mulabe wammwe tabaviirangako okugivaamu. Era mu mbeera efaanana bwetyo Adamu n'aba nga ayingira mu jjana, naye Allah n'amuteekako obukwakkulizo obulala mu suratul Araf gyekali, wala taqraba hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin. Allah n'abateekako akakwakkulizo bombiriri ak'obutasemberera muti ashajaratul fakiha, muti ogw'ettunda ogwo Allah azza wa jalla gwe yali yabagaana. Mu mbeera efaanana bwetyo Adamu bw'amala okuyingira ejjana ne maama waffe Hawa alayhim assalaam, Azaziru agobeddwayo, oba Ibilisu kati yategerekese agobeddwayo, naye nga sinabagenda mu maaso na mbeera eyo. Naam, nsaba Allah wekitiibwa jalla jalaaluhu ebigambo bino bye tusoma bwe bitujjukanya akkirize tubeereko bye tujjamu. Tuli ku bulabe bwa Ibilisu gye tuli. Ibilisu yavaawa? Ibilisu bw'amala okugobebwa mu jjana, bw'onoogenda mu kitabo ekiyitibwa Mir'atu Zamaani ekyawandiikibwa omumanyi ayitibwa Sabt bun Jawzi rahimahullah, yatuleetera ebigambo bino ti Ibilisu bw'amala okugobebwa mu jjana yatandika okuyimirira oba yatandika okunoonya emikwesese wanaayita atuuke ku Adamu, naye nga talina waayita. N'abeera ku miryango gyayo okumala ebbanga ery'enkanankana n'emyaka 300. Mbalaga nti omulabe waffe Ibilisu ali well organized, ate mugumiikiriza tapapa, naye ate ffe baakolamu omulimu, ffe tuli disorganized. Ibilisu ali organized mu kutukolamu omulimu ogw'okwagala tuyingire naye omuliro, naye ffe baakolamu omulimu tuli disorganized. Yaswabara ku miryango gy'ejjana ebbanga ery'enkanankana emyaka 300 okusinziira nga Sabt bun Jawzi bw'atuleetera kiso eyo. Naye mu mbeera eyo n'abulwawo okuyita okutuuka ku Adamu ne maama waffe, okutuusa olunaku lumu yasisinkana At-Tawus. Tawus ye pikoko, nyonyi muzinge, n'amubuliramu ebizibu bye, n'amugamba njagala kutuuka ku Adamu oyo, nina kye njagala omugamba, naye nkoze ntya, oyinza okunnyamba? N'amugamba nedda, nze nga nze sisobola kukuyamba, wabula genda fadallahu ila man yusaiduhu, pikoko kyava amulagira eri agenda okumuyamba mu bizibu byebyo. Fadallahu ila thuban, kyeyava amulagirira ewa musota. Musota ebiseera ebyo yali alina amagulu 4 ng'era ekifaananyi kyalimu ng'alinga boolaba eŋŋamiya. Bw'onoogenda mu suratul Arafi okuva ku aya ey'e10 n'osoma kiso eyo, ojja kusangawo mu tafsiri ya Ibn Kathir byonna ojja bisangawo awo. Ekyo kye yakola. Bwe bamulagira eri musota ng'atuukayo ng'amuliramu ebizibu bye, naye teyali mubi ng'amugamba nti nja kukuyamba, naye adkhuluka fi jawfi, ngenda kuyingiza mu lubuto lwange mwe ngenda okutwalira. Kubanga ebiseera ebyo pikoko ne musota baali bava mu jjana nga bava mu jjana ne bajja ne balyako ebweru awo, ne bamala ne baddayo nga gye basula, nga gye bawangaalira, gye bawummulira. Era bwe bityo bwe byafaanana. Mu kaseera ako bw'atyo ne bakkiriziganya Adamu, Ibilisu n'atwalibwa ng'amututte musota mpaka lwe yamukulubusa
mpaka we yamutuusa wali maama waffe Adamu ne Hawa alayhim assalam. Ensobi ne zikolebwa, naye wakati mu nsobi okukolebwa Adamu alayhi salatu wassalam bali awo nga Ibilisu yona atuuse. Ambuza ya Adamu nga Allah batunyumiza mu Arafin, fawaswasa lahuma shaitan. Waswasa yo yavawa mu surati Taha, Allah najituletera ngamgati ya Adamu hal adulluka ala shajarati alkhuldi wa mulki la yabla. Mfunyemu emergency nina wenjagala okutulira, nja kudda insha Allah taala tumaleyo. Ibilisu akatego ke yatega tata waffe Adamu akasoka ke kano, yamanya nti ono ayagala nnyo obuwangazi ne famire ye. Kati nina kumuyita mu katego ka kumuwangaza, mubulire ekigenda okumusala obuwangazi oba ekigenda okwongera ku buwangazi bwe. Nkubulire ku muti nga gwe ne mukyala we munaba mugulidde ne famire yo nga mugenda kuwangaala nti ye namugamba nti gwe muti guli Allah subhanahu wa ta'ala gwe yabaganye okusemberera gwe ne mukyala wo. Ensonga lwaki Allah yabaganye okusemberera, antakuna malakaini au takuna min alkhalidin, nga Allah tayagala mufuuke bamalayika era tayagala mubeere na buwangazi nga bungi. Yensonga lwaki Allah yabaganye okusemberera. Adamu namugamba nti ebyo byoyogera si bituufu, ne bagaana okukkiriziganya naye mpaka ne watwala akaseera nga baganye okukkiriziganya ne kyagamba. Ebiseera ebyo Adamu yali akyajjukira wasiya Allah azza wa jalla ziyamuwadde, bagaana okukkiriza Ibilisu byabagamba mpaka lwe yabavuga. Abamanyi batugamba Ibilisu jaala Adamu wa Hawa fayansa shay'an fa shay'a, nagenda ng'abeerabiza kimu ku kimu mu ebyo Allah byeyabalamidde, mpaka lwe yabatuusa ku levo waqasamahuma. Adamu natuuka okugamba Ibilisu namugamba nti bwobanga byoyogera bya mazima nga Allah tayagala tufuuke bamalayika era nga tayagala tuwangaale, nga kyekyamutuganyisizza okulya kuno okusemberera ku muti ogwo, layira ng'olayira Allah. Ibilisu n'alayira Allah, era Allah atugamba bulungi nti waqasamahuma inni lakuma lamina nasihin. N'abalayirira, ulya Ibilisu ng'alayira linnya lya Allah nga talayirira mu muzikiti, kubanga mmwe mutwala alayiridde mu muzikiti ng'alimba nti oyo akoze ekivve kiki. Mbagambye Ibilisu si we Madina nti ab'e Madina tabasobola, si we Bugembe nti ab'e Bugembe tabasobola era bo batuukirivu nnyo, si we Azihari. Ibilisu teyakoma bukomi kukwata Qur'ani nti abakwata Qur'ani bonna tabasobola oba bamuhadithu tabasobola, no. Fenna tuli mu bulabe bw'amaanyi gyali, talina gwatasobola, talina gwatasobola. Nsaba Allah tutaase. N'alayira ng'alayirira mujjana gye yalayirira, ng'ate alayira bulimba mujjana gye tulwana okugenda ye gye yalayirira, ng'ate alayira bulimba, ng'ate alayira linnya lya Allah, ng'alayira linnya lya Allah, ng'ate alayirira mujjana, si mu muzikiti, si mu muzikiti. Oyo mulabe waffe. Era Adamu bwe yawulira bw'ati, ye yali tamanyi bikolobero bye, nga tamanyi byafaayo bye, nga tamanyi nkweze. Ye Adamu mu fitra ye eri salima, mu butonde bwe obutuufu, yali tasuubirayo nti anna ahadan, nti waliyo ekitonde mu bitonde bya Allah, yahlifa nga kisobola okulayira, yaminan nga kilayira Allah, kadhiban nga ate kilayira kirimba. Adamu ekyo yali takimanyi, era awo yalugwiramu. Kati mbuuza gwe oba kuba Adamu akuwali kasomose, oba kubanga gwe Adamu
ogwo omutego wali gusimattuse. Kubanga naffe mu aqida mwekiri ya aqida yaffe y'obusiraamu entuufu ti omuntu kasitaalayira Allah kakasa bukakasa nti akola ki tikyakugambye mazima oba alimba oba akola atya. Omuntu kasitaalayira Allah nti wallahi kakasa bukakasa nti akugamba maki mazima ne bw'aba ayogera bulimba. Awo Adamu we yalugwiramu. Musajja watunga ayayaana ye naffe tubeere bawangazi nga kyalwana ng'alwanirira ffenna nze naawe tubeere baki tubeere bawangazi nga bamulagiridde akadagala k'obuwangazi. Nsaba Allah w'ekitiibwa azza wa jalla atusaasirira atutaase. Bamulagiridde ekikolo n'eddagala eky'obukiki eky'obuwangazi. Bambi yensonga lwaki yagwa mu nsobi. Oyo ye mulabe waffe. Olaba yagisuula mu taata waffe. Olaba yagisuula mu taata waffe. Naffe tugenda illa man rahima Allah, okujjako abo Allah baana abakoze atya baana abasaasidde. Awo Adamu wagwira mu nsobi. Bw'amala okugigwamu wadde nga abasinga obungi bagisiba ku mukyala, naye Allah mu surati Taha mwennyini yaleeta enjogera Allah subhanahu wa ta'ala mu bigambo bye naga nti wa aswa Adamu rabbahu. Adamu yennyini. Tetwagala kutwala kiswa za bunyonyi kyovula banzijeyo aya eyo. Allah agamba Adamu yennyini Ibilisu gwe yagonza. Wa aswa Adamu rabbahu. Adamu najemerani Allah we. Luvanyuma Allah natekawo embeera Adamu ne yeetonda n'amusonyiwa. Nga mmaliriza nga mbagaye nti nfunyemu ka emergency nenja kudda tweyongereyo okuvaawo. Oluvanyuma Allah subhanahu wa ta'ala bonna n'abakuŋŋaanya nga tebakyasobola kuwangaalira mu jjana okuva ku Adamu yennyini alayhi salatu wassalam, maama waffe Hawa, Ibilisu yennyini, Pikooko ne Musota. Bonna Allah n'abagamba kati mukkirire mu duniya. Bonna abayambako nabano be bakola batya. Awo masudaru weeva buli ayambye ku zambi naye akola atya mu kubonereza naye asobola okugenderamu. Pikooko yayambako n'alagirira Ibilisu agende ewaani ewa Musota, ne Musota eyavuga Ibilisu mu lubuto lwe n'amutwala ewaani ewa Adamu. Bonna bameka? Bonna bataano. Allah yabagamba mwenna lufaaya ku ddimwa ey'edduniya. Bonna ne baleetebwawa? Bonna ne baleetebwa wano. Bonna ne baleetebwa wano. Allah n'akyusa ku butonde bwabwe. Butonde bwabwe n'abukyusa bonna. Awo tugenda okutandikira insha Allahu ta'ala nga nkomyewo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum